waawo kwaniriza nate mutula tusome tuli katabo kano Tokiiya Onge ento omuwandiisi Robert G. Mukasa. Tuli ku ssula ey'omusanvu egamba nti Tokiiya mu Kyamatafaali. Eryo lyali ssomero kwe twali bamuwandiisizza ku myaka 9 atandika okukakkalabya. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Leero ngenda batwala mpola, sigenda basamba ddiimuula ng'asamba ekikere. Okulalika Tokiiya nti yali agenda kutandika kuyiga mu ssomero, baali bakinaanisa akyagala nga bw'olaba omubbi azadde abalongo. Engeri awaka gye wataaliwo omuto munne kitawe ng'akooye okusiibangawo obwannamunigina. Mwana mulenzi yatandika okwesunga okugenda mu ssomero azannyenga ne banne. Zolaga omulungi tezirwa, ne luno terwalwa olunaku mulindwa ne lutuuka. Tokiiya ekiro ekyakeesa olunaku olwo teyakombera ddala ku mpeke ya tulo. Nnyina yali amugulidde empale empya eyali matankane, essaati mwana akula ey'akasaayisaayi, engatto okossaako n'enkampa enzirugavu kagongolo. Bwe yalowoosangamu engeri gye yali agenda okunekera olwo ate atambule ng'akamirwa bina, bwe wamma emmeeme ye n'ekuba ejjebe. Nnyina yali asabuukuludde emmotoka kapyata. Bwe yamala okwetegeka yayita mutabani we ne bayingira mu mmotoka ne bejjawo. Tokiiya yatuula mabega era n'okusalako n'asalako. Munne yali omwepansipansi, omutto yagutuulamu makiikakiika, ate n'okufulumya olukokola mu ddinisa teyakusuula muguluka. Ndowooza olengera embeera Tokiiya mwatudde. Nnyina okusooka byonna nga tetunnagenda wala, takulaakulanira ku sipiidi ya yiriiri, wuyo yeeyiyeemu n'akamotoka. Naye ago ge magoba era amakungula g'omuntu omukozi omutetenkanya era omuyiiya. Nkugambye Tokiiya bamutwala ku ssomero, bagambye nti bwe yamala okwetegeka ne bayingira mu mmotoka ne bejjawo. Tokiiya yatuula mabega n'okusalako n'asalako. Mbu munne yali omwepansipansi, omutto yagutuulamu makiikakiika n'okufulumya olukokola mu ddinisa teyakusuula muguluka. Nnyina agenda okutunula ati mu kalabirwamu ak'omugoba ng'alaba ssebo omutabani amegeredde ennyini ng'akabwa akasibe ku ggaali. Yamwenyamu bumwenya era teyamunyega kubanga bagamba nti woosula olumu obalawo. Emboogeti yabuguma nga batuuse ku ssomero Kyamatafaali kubanga kapyata ya Tina yali kafukamiza nsozi. Woofiisi y'omukulu w'essomero baagiraba mangu kubanga yaliko akamanyiso. Tina bwe yakonkona eyali munda yamwanukula nti yes k'omuyini. Oba nno ddala ebyo bye bigambo bye yayogera? Kizibu okumanya, naye ye Tokiiya bye yawulira. Omukulu yagamba yes k'omuyini. Omukulu w'essomero eyali atudde mu ntebe ennene emabega w'obwaguuga bw'emmeeza yali musajja wa musitukwa. Yali wakataketake ng'alina amatu manene ddala ate nga mabangalavu. Kamutonda yali amugemulidde ennyindo nnene bulungi. Kale ku nnyindo eno kwe kwali kutudde bugaalubindi obusirikitu. Abantu abamukyaliranga beebuuzanga omugaso gw'obugaalubindi obwo kubanga nnyini bw'ati yatunuuliranga waggulu waabwo. Ate bwe yabanga alina ky'asoma yabujjangako. Bwe yabanga anyumya n'omuntu ng'abukwata mu ngalo era yalina n'omuze ogw'okubusongasonganga mu muntu oyo bwe yabanga anyumya naye oba okuddira obukwata bwabwo n'atandika okutakuza mu matu ng'eno bw'anyumya. Omukulu ono yalina olubuto lunene ddala. Kale nno bwe waabangawo ekimusesezza obwaguuga bw'olubuto luno bwe yabanga aseka, yali abula okulutakuza n'akati olubuto olwo nalwo lwatandikanga okwesunda. Yabaaniriza era n'awa Tina akatebe atuule, wabula Tokiiya ye yasigala ayimiridde kubanga entebe y'abagenyi yaliwo emu yokka. Omukulu w'essomero nga yakamala okulamusa nnyina wa Tokiiya, essimu eyali ku mmeeza ye yavuga era n'agikwata. Olwagisaati ku kutu n'ayogerera waggulu nti alo ya suwa mwattu tomikisinga ku makya. Tomikisinga ku makya. Yes by the way
mayimaza namukoolinze nga njagala ngende mu visitingeko naye maama mumisinga essimu ye yavuze naye nga talisiivinga ndowooza yabadde mu kyaki kale nyamba omuntu layingireko wanje nze sisobola kubanga ninamusa mu visitors wano abannindinga bannidinga wano okay fine si bakulu ddiya yessimu omukulu gye yakwata awo olwassa essimu wansi yategeeza abagenyi b'ente yali amukubidde yali mukyala w'embu baalina family affairs ezaali agenti tina yeewuunya engeri omuyivu ono gye yali ayogeramu ennimi ng'azitabiikiriza otyo nno nga azitabiikiriza atyo ng'aliira omukira gw'endiga ku bijanjaalo bwe kale oliira otya amasavu ate ku bijanjaalo nakyala yeewuunya nnyo abaana engeri gye baali bayinza okuyigamu olulimi lwaboffe ng'abasomesa baabwe balukuba batya ebiraka nga Tokiiya amaze okubuuzibwa amannya ge n'emyaka gye yalina yawandiikibwa mu kitabo ng'omulenzi amaze okuyingizibwa mu bitabo omukulu w'essomero yayita akalenzi akalala akaali kaddukidde eŋŋoma kamutwale gye baasimbye ennyiriri ate era nga ziwedde kamutwale kamulage ekibiina mwe yali ow'okusomeranga pulogulamu tuba tusome mwe tuli era nga tugenda mu maaso n'akatabu kano aka Tokiiya Onge ento tuli ku ssuula egamba nti Tokiiya mu Kyamatafaali ali ku ssomero agenze okubeera ate ng'akakkalabya emisomo bigenda kuggweera wa tukyagenda mu maaso tulabe wa gye biraga. Tokiiya olwamala okusibula nnyina munne n'amukwata ku mukono ne beewerekera abalenzi bombi beegatta ku nnyiriri era akalenzi eŋŋoma gye kaali kakimye gye baakubanga ng'abayizi bakumba nga tebannakumba baasooka kusaba mutonzi ng'empisa y'essomero bwe yali. Omusumba eyakulembera essaala yazikulembera lukobo bwe yasiriikirirangamu abayizi balowoozanga nti yali amaze era bonna ne baanukulamu nti amiina kaziwa yalinga amira malusu ayongere essaala mu maaso. Banne ba Tokiiya baamunyumiza nga wayiseewo ebbanga nti omusumba oyo teyagulanga nnyama ya ndiga wuwe mbu bwe yagigulanga yagendanga okumala okusabira emmere ng'enva zaawoze dda. Omuweereza wagguludde n'ono kale kwe kusalawo n'aweerera ddala ennyama y'endiga mu maka ge. Essala bwe zaggwa eŋŋoma yatandika okutujja era abayizi olwagiwulira ne batandikirawo okukumba nga bwe bawereekerezaako n'ebigambo ebigamba nti left right left right left right left right. Tokiiya olwabikwata ate nga naye asaakaanya ng'okukumba kuwedde omusomesa abayizi gwe baali bakazizaako erya kisuuzimi yalinnya ku kadaala akulembera oluyimba lw'eggwanga. Omukulu ono ne basomesa banne baali babuusabuusa obuyigirize bwe mpozzi engeri gye yayogerangamu Olungereza okwemulugunya kwabwe era baali baakutuusa dda ew'omukulu w'essomero naye mukama waabwe eby'okumugoba ku mulimu yasooka n'abimma amazzi kubanga omusomesa we ono yali mukozi nnyo. Buli lunaku omusomesa oyo yatuukanga mu budde ate ng'akwasisa n'abayizi amateeka g'essomero. Yali mukugu nnyo mu kutendeka abazannyi b'omupiira ogw'ebigere era abayizi ba Kyamatafaali mu muzannyo ogwo tewaaliwo ssomero lyali libawunnyamu mu kitundu ekyo. Si ekyo kyokka naye yali mulungi nnyo ne mu kusomesa ebyemikono ate ng'ekibiina kye kyekyawangulanga mu mpaka z'olulimi oluzaaliranwa ate n'ebyobuwangwa. Omusomesa okukulembera oluyimba luno si ye yali empisa y'essomero naye mu biseera ebyo ekitongole eky'ebyenjigiriza kyali kisabye abasomesa bafunengayo akadde bayigirize abaana okwatula obulungi ebigambo by'oluyimba olwo nga nawe bw'omanyi nti oluyimba lw'eggwanga era bantu bangi balwatula bubi ebigambo tebabimanyi ne bwe tulowooza nti banene tebabimanyi bwe tutiisa amaaso nti balaga balumanyi tebabimanyi ebigambo. So kati enkola eyaliwo abasomesa bafunengayo obudde baluyimbemu balukulembere abayizi bayigire ku bo. Era ku lunaku olwo olwatandika olusoma omusomesa oyo kwe kusalawo atuukiriza okusaba kwa bakama be. Abayizi baali bakyajogoolikana omusomesa ono kwe kukangulako ddoboozi n'agamba nti kisuuzimi puliizi.
Abayizi bonna ne basirika bejje. Nga bamwegesa amatu, yayaniriza abayizi abapya n'abakadde. Yabategeeza nti olw'obukulu bw'oluyimba lw'eggwanga ye yali agenda okusooka okulubayitiramu, n'oluvannyuma baddemu kye yali ayimbye basobole okukwata ebigambo byalwo obulungi. Yasiriikiriramu, n'oluvannyuma n'agogola emimiro n'alya mu ndago. Nto Uganda meigoda pozi wire awafuusa yindayikaani. Munnange wootaali nze naliwo. Abaana baatulika ne baseka enseko katono zibatte. Kino kyanyiza nnyo omusomesa era n'abalangira empisa ensiiwuufu. Eby'okuyigiriza oluyimba yabiggalawo, n'alagira abayizi bonna bayingire mangu mu bibiina byabwe mbu ng'akyaseka.